So abantu abali enaganze federation sigirimu, they say it ignorantly, but one day they will know nti kino si kya Kenzo ng'oli bwakiraba, because abayimbi abasinga ababyogera they are just biased. Lwaki Kenzo naye nga bino leero Kenzo yaliwo, enkya mulala yagenda okukola ki? Kale omukulu tubuuzeeko ku TV ez'enjawulo. Mbabuuzizzaako mwenna, mbalamusizza mwebale kujja. One love. Leero tubadde celebrating Lady Jose Chameleone. Lwaki tusaze okucelebrate Chameleone this time around? Chameleone, he deserves to be celebrated, you know. Bayimbi bangi betuze celebrating na bangi nnyo betukya celebrating. Naye it's one of those people abatukoledde omulimu omulungi as a country through creative, being so creative, na creatingawo enyimba nezicreating emirimu nezikola ebintu bingi mu ngeri emu oba endala, so he deserved the respect. He deserve it. Besides okujja Justin nayimbira abantu, ngeri ki endala gye tuyinza oyitamu okwongera okuyimbira legacy ye? Kati ffe wano kyetukola, omuntu ajja n'aperforminga ntumuwayo ku certificate ne tumuwa n'award, kuba tulina bapartners baffe aba Reach Hand Uganda nga tuyitamu Icon, tubawayo award of recognition okwebaza emirimu okitegeera, then and UNMF certificate nga ey'okubanga it's very beautiful, then n'okubanga ffe tujja ng'abayimbi, kuba eno night esingako bayimbi almost 70% babeera bayimbi bato, bayimbi bakulu, you know, bayimbi kusinga. Netubanga we celebrate someone, we sing along, we dance, and omuntu netumulaga omukwano nti we appreciate, as you know. So nze ndowooza kikulu nnyo omuntu okumulaga essanyu nga kyali mulamu, okusinga abantu okubanga tubamala kufa ate netugenda netukuŋŋaana awo. Award eno egirako ki? Of course ebigirako bingi, n'akasente akatonotono kabaako. Mu celebrating muntu ali ku level ki, musinziira ku kyokushuzinga gu celebrating? Biseera bisinga kisinziira ku myaka in business, myaka omuntu gy'amaze mu business ne katalogo. Man, simanyi naye nze ntandise omulamwa, so simanyi. Me I don't mind. Me have achieved it all, man. Nze sina kubeera president. I have a feeling ti Mukama ansitudde nnyo. Mukama ajjanzija wala nantutte empaka ntuzizza mu zi BET, mu zi Grammy, mu biki, na performance ensi almost yonna. So simanyi, I feel like nyina kudda ku ground nenkwatagana ne bannange nembalaga omukwano kwegamba simanyi kyenyinza kunnyonnyola ku ekyo, but me I don't mind. Me I don't mind, and nze nali nnyo inspired. Bino ebintu byenajja byenatandikawo for unity. Nze natuula nasooka nentula mu BET Awards nendaba engeri abantu bali gye becelebratingamu. Muyimbi yayita muyimbi munne ku stage, mubiraba video zino muzirina. Muyimbi yayita muyimbi munne ku stage, okitegeera. Omuyimbi ayimba eno flow zonna ezisooka nga 3 zibaako bayimbi beereere n'abazannyi ba movies n'aba footballers naki, okitegeera. Nagenda okutuuka mu Grammy omulundi ogwasooka ng'ejjudde ba creative bokka. Actually it is a recording academy. Bakwata tickets ne baziwa ba recording academy members ne bazigula bo bennyini, musicians, producers, songwriters, what bokka. Nolaba abantu almost emitwalo ng'esatu nga ba creators from all over the world nga be bajjudde ekifo celebrate each other. Ng'omuntu atudde wano asobola okukwata gita naye n'agikuba, n'akuba eŋŋoma, n'akola kyoli, n'ayimba, best vocalist, best what, nga bonna they are celebrating each other. Ekyo kintu kyansanyusa nnyo. Bwe naddayo mu Grammy omulundi ogwokubiri, that's when I was nominated.
nga balina ne Dr. Dre Award. It started that year. And Dr. Dre Award was won by Dr. Dre. And then Dr. Dre Award last year, it was won by who? Jay-Z? Who won Dr. Dre Award? What MB mine? Jay-Z. I think it was Jay-Z. Jay-Z is the winner of Dr. Dre Award. You understand? Imagine there is Dr. Dre Grammy Award in the Grammys. You understand? Aba icon. You understand? They rewarded that to an icon. It's actually different. It's a black award. So, bwe nalaba ebintu ng'ebyo nze ne mmanya nti ffe kitussa obwavu kwerwanyisa buteeyagaliza. Buli bw'otayagaliza munno kitegeeza tagenda kufuna. Naye bw'atafuna si yekka y'aba tafunye. N'abandi mufunyeeko ng'afunye oba obalemesezza. So bw'okotoggera omu oba okotoggedde bangi naye oyinza okuba nga tokimanyi. So bw'osapootinga omuntu, one, gwamusapootinze ofunamu. Because I don't think I'll be forgotten for what I'm doing with my people. Ate nabo bennyini kye baakiivinga wano kijja kujjayo abantu bangi agamba olaba basobola celebrating omuyimbi bw'ati, let me work also harder. Mbokitegeera bantu bangi abandigivinze up balemezaamu so that they can be celebrated. So bw'otandika okulaba ebintu ebyo in that way, ensi etandika okuba ng'ogiraba in a different perspective. Kyova olaba nze omutima gwange gwonna naguwaayo ne ngamba no, Mukama nsitudde amadaala mangi, sikyalina kye nnoonya nnyo. Why don't I concentrate to do better back home? Nsobola ntya okukwata Uganda nenteekamu biri byenkopyekopyeko eri nendeetako wano, kubanga nsonga lwaki Mukama byonna yasitulamu nze? Lwaki Mukama antambuzza amawanga gonna n'andaga ebintu ebyo n'enjiga? Why don't I come back home and I tell the story? You understand? So ndi musanyufu nti abayimbi ate nabo bakiguze bangi nnyo, bakiguze by the way kubeera mubalaba. They are so supportive. Abasinga kitegeeza kati sikyali atenzekka, kati tuweze bangi. Olwaliwo ne message ya Chameleon gy'ayogerera mu Julie n'agamba nti we started and we are going to continue. You understand? So get a mass. We celebrate buli muntu yenna. Naye nze bwe natuuka era kino nkikubuulira, bwe natuuka mu Grammys, 95% of those awards are won by the Grammy Academy members. Did you get it? Okubeera voter mu Grammys, you have to be a member. But to be a member of the Grammy Academy, oyina okuba nga you are seconded or recommended by Creative, who is a member. You have to be, oyina okuba nga oli recommended by 2 to 3 members, I think. Naye ate okuqualifyinga to be a member, they have to submit your work akakasa nti you deserve to be a member. Okitegedde? Okubeera academy member. You understand? Oyina okuba nga recommendingiddwa 2 to 3 members. Ate bwe bamala okurecommendinga nti you deserve to be a member, they have to submit your work. Bwe basubmitinga waakawo bali ne bamukolako research ne bagamba ono asaanidde okuba member oba tasaanidde. So n'okukkiriza okubeera member nakyo kizibu. Naye bw'omala okuwa member, bonna ba member kati oba bali emitwalo ameka bebeerondamu board of trustees and what 95% of those awards bwe bazitwala. Batuukiriza olugero olugamba nti ataliwo tagerwa ki muti. Osooka n'obeera member, omala okubeera member ate n'oyimba nnyo. Bw'omala okubeera member ate n'oyimba nnyo. No submittinga waakawo Academy board n'etandika okumuwuliriza. Bwe muwuliza ne balondamu baani abanominatingibwa. Okitegeera? Ng'olondebwa abo bennyini ba creatives tebakulimba mbugo osobola okera ku makya n'olonda omuntu mu Grammy tosobola. Kati kyengezaako okugamba tulina okusooka ne celebrating abo abawuliriza omulamwa ne bagubayinga.
tetugenda genda nga tugwira ku bantu ddalu eyo okitegedde antiiru ng'omuntu akkiriza nti obwegassi buno bulungi oba okitegedde akkiriza nti bana kye bakola oba abayimbi kye bali mukola kirungi oyo bw'ajja n'atwegattako ne tutandika okuba nga tutambulira wamu oyo aba akkirizibwa tetugenda kubuuka bantu bali wano ate tunoonoozebwa bawala so tujja tusooka tutambule n'abo abakkiririza mu bwegassi kuba ate anajja ate oli ayimbe wano naye ng'ebiriwo tabikkiririzaamu okitegeera wabula oli okujja wano tumucelebratinge tumuweyo ke tumuwadde tumubuulire mulimu gwakoledde eggwanga how we appreciate alina okuba nga kyetukola akirabamu value kati ogenda omuntu omuyita omugambe mbuki twagala ku celebrating ababuuze kuki okitegedde so tutambula n'abo sofa abakkiririza abalina ideology yemu neyaffe thats why olaba omukwano nga guba mungi temuli byakwevuma temuli byakulwanira kazindaalo mulaba organization ebeerawo yes that's how we want to maintain it kijja kuva ku level eno just yokubeera celebrated at jam session ate tukitwale ne mu bigger venues nga ate kati award za ddala okitegeera nga award za ddala nga we have the biggest music night in Uganda. You understand? It is coming, the biggest music night in Uganda. It is going to happen one day. Done by me or another person. It will happen, trust me. One day, one time, mulimbulira. Nga we have one of the most respected and organized recognitions. Okitegeera. Nga kiri prestige nnyo. It will happen. Because tutandise, tuli mu kuwandiika, tuwandiika, tuli mu kuteekawo mbeera omuntu mwasobola okujja n'asoma n'afuna idea zaffe kubanga tukimanyi nti mu nsi eno leero wooli enkyo oyinza obutabaawo but we keep on writing each and every day we write buli idea gye tufuna tugiteeka down we are going to tugenda kukola ekitabo kyaffe ng'oli bw'ajja mwasoma naye n'ayongeramu so that Uganda one day esobola okutuuka ku level eyeyagaza buli muntu. Mbadde njagala kumanya, is it specifically about musicians or it is generally about arts? Yeah, it is supposed to be arts. Naye we have to start from somewhere. It has to be creative in general. Ekyo kitwala tulina okuincluding abantu bangi aba movie abaaki bonna tujja bbanga tuba kintu kino kibakwatako era nga bwolaba how it is in US, in UK, where it is bigger. But because we are on a baby stage, we have to start from somewhere. So, engage tuli ba music. Our closest circle is music. So, tutandise nature. And most of the times, yakulanga abayimba atira bazanya ne movie. Okitegeera? So, tutandise mpola bwe tuti, but we will go bigger. Mpola. Okay, Eddie, concentration yo wano mu Uganda erina engeri gye tulazeemu nti ate erina engeri gyekendeezizaamuko akoledde obadde ofuna ebweru performances tolowooza nti kirina engeri gye kyaffectinzeemu kaliyayo outside ate nga initial ekimalira ne kyaffecting abantu b'obadde inspired? Nze sikiwa nti I have any problem. I don't have any problem. Last year, Wali Award Chiye. I was nominated in a world something. World music. You can't Google on it, World Music Awards. I was nominated. Irami. I was nominated. This was it the beginning of this year? Last year in December. Last year December I was nominated. Guno twakagutandikako emyezi emeka. Mukaaga. Okitegeera. Just let us see how things go. Me, I'm okay. I'm doing okay. Very, very okay. Sina buzibu. Okay, President. Atenze mu music sikyalina bye mmanja nnyo oba sijja kulimba. Okay, President. Emabegako okuviira ddala federation nga yakatandika. Banga lyali akayitawo tono ne tulaba nga concert okuviira ddala mbayimbi abali mu federation. Abamu ku bo nga baali tebakolangako na concerts omuli Lydia Jasmine. Ne Jostede kale abadde nga akola zi dyings n'akola concert zonna zibadde successful. Ray G n'aleeta show e Kampala era nga tukimanyi nti munyiri wa federation.
twebuuza nti ekyo kiva mu delegates nga muteesa ne musalawo musooke mukwatireko abayimbi abali mu federation basobole okustaginga concert. Yeah, by the way, to make the thing clear is omuntu ayinza okuba nga idea ya federation tagibayinga, but federation is here to stay. Buli muyimbi yenna mu Uganda federation agirimu, oba amanyi oba tamanyi. Lwa nsonga FIFA teyaliiwo, naye FIFA bwe yajja, FIFA yalina okuba nga organizing omupiira, osegedde akati bwe banga erina okuguorganizinga ne batandika okucreating associations in different countries so that FIFA can deal with them to manage the football, osegedde. So olwaleero bw'otunuulira ensi weetuuse, most especially mweno era gye tulimu, there is a lot to fight for, there is a lot to celebrate, there is a lot to achieve generally, but bw'otunulamu olwaleero, like for example ng'ensonga ya copyright law, olowooza osobola okugenda n'ogibanja ng'oli omu. Bw'oyingira mu office of the Attorney General oba n'ogenda mu Ministry ya Justice ng'omu, kiyinza obutavaayo. Naye bwe mubeera 10 ng'era mulina nti bane tuva mu kibiina bwe kiti, ffe abayimbi bwe tuti, tubadde tugamba tuti, muyinza okuwulirizibwa ennyo. Olabye gye kiraga, okitegedde nti omu ayinza obutakola kati. Did you get it? Nti nze nga nze Kenzo ne mba n'erinnya litya, waliwo eddoboozi lye sisobola tuusa antiiro nga batubuuzizza nti mmwe baani, nti ffe bano, okitegedde. So omuntu yenna atakkiriza mu ideology ya federation, one day one time ajja tegera omulamwa kwe tuli, ayinza obutagutegeera leero oba enkya, but this federation is here to stay. Oba wendi oba siriwo, there has to be associations and the federation, so that association ezo tesobola kugenda ng'emu enafuwa, naye bwe zeegata ne ziwera 10 ne zijja under an umbrella of the federation, osegedde, ne zireeta leadership yazo ne zeegattira wamu ne bajja olwaleero ba chairman 20 chairs of the head of associations and the secretariat of the federation. It is heavy. That's a very big voice. Ochegedde. So abantu abali enaganze federation sigirimu, they say it ignorantly, but one day they will know nti kino si kya Kenzo ng'oli bwakiraba, because abayimbi abasinga ababyogera, they are just biased. Lwaki Kenzo naye nga bino leero Kenzo yaliwo, enkya mulala yagenda okukola ki? Banze kino ekyandeetawo kalulu akasobola okubeerawo for just a period of time. Omulala ajja kujja yesimbewo naye bamulonda atambule, because kino tekirina gye kiraga. Oba okitegeera, abantu mujje mwegendeza, abantu abasinga federation, they are biased. They are either political, nga balinamu kiri propaganda mbu federation yajja alwanyisa opposition, obanga ali agamba lwaki Kenzo, lwaki gundi. Bonna bw'omubuuza talina mulamwa gwayinza kuwa, kuba federation tenamalawo myaka emeka, talina musango. Oli aganze sigirimu eba yakola ki? Okitegedde? President, as a president who is the overall, efforts kids obadde okolako okulabika nti dialogue bano abantu abo badisagreeing okubeera. No. My job, I'm not here to mobilize anybody, because as a federation I head associations. Okitegedde? Nze ndiringana groups, not individuals. Okay, President. Gwe President ensi yonna ekimanyi, era byokoze obikoze okutuuka federation weeri, nga mu byo mwe muli ne iconic jam sessions nga gye tubaddeko eyalenzi. Naye mu jam session ezisinga eziddiringanye tulabye nga MC bagezaako okwaplodinga, era nga akalombolombo ke Uganda bwe kali nti omuntu ow'ekitiibwa bw'atuuka mu meeting yonna oluyimba lw'eggwanga lukubwa, naye gwe n'ogaana.
lwaki ogezaako kugaana kugondera tteeka lya Uganda erisosowaza abakungu oba nze saagala kwegulumiza okukunkubira emizira it does not make me a hero. It is only the works of my hands that will make me a hero one day. So seetaaga kubeera awo bantu kuyimirira ate nze ndi wano nkolera mulimu gwa ggwanga. I'm here for God and my country. I'm not here to simanyi nti nze sikiwandi nkyalina gye nyinza okulaga ewange ennyo mu Uganda wano. Ndagewa wa oba okitegeera nti akati Kenzo yayimbye nnyo ddi nayimba dda buli kimu kiwedde buli kimu nakikola just kumaintaininga kati nakugattako kwongera kugattako kuba Mukama akyampadde obulamu. Ekisanja kya myaka 5. Nakatambulako ndosi mwaka oza mwaka. Omukulu Chameleone abadde ku stage n'agamba mukoze podcast. Podcast eyo nga gwe abaddeko erimu ki era lwaki? Podcast eyo omanyi mulimu mu ebintu bye mutamanyi. For example, nze nyina ebintu bye mmanyi ebibeera backstage ku byotamanyi kuba nze nkiyitamu. Nyina ebintu bye mmanyi ebibeera ku kkubo kwe tutambulira gwe byotamanyi. Okisegedde ebiseera ebisinga nze nyina ekibuuzo kye nyinza okubuuza Chameleone gwe oluusi nga tokitunuulidde. Mwe mutunuulira nnyo trendi kyekyabaddewo kikyolabye naye nga tomanyi ate biridipu kuba omulimu toguliimu. Kati bwe nnyumyamu naye emboozi yaffe ebeera different kubanga tubeera we compliment each other or we talk about the issues gwe ate oluusi z'otayinza kulaba. Era bw'onaalaba yo interview mulimu ojja mulaba nga alina freedom ate gwe oluusi gy'oyinza obutamuwa kubanga gwe olina okusanyusa abantu abamu naye nze mba sikolera kusanyusa muntu yenna. Nze mba I'm here just to deliver a message. Naye gwe ojja tuuka eyo boosi wakugambe mwana wakutte biki bino muye wandimubuuziza kimu olumubeera ne bu TikTok buno nga bw'oli akugamba mubuuze kino kuba ayagala views ate gwe so but me I can give him freedom naye asobola okumpa freedom ne tunyumya because we are not here we are not trying to impress anything. Naye kati oluusi ate mwe bafa ate tetuze sibanenya kubanga mmwe muyina audience yammwe gye mukolerako mukolera abantu bammwe okitegeera. Naye ate nze bwe mba nkola bye nkola nze mba njagala ayogere ekyo nze kyemanyi kyalina okwogera ekigenda okuyamba omwana alijja kuba abaana balina okulaba bye tuyiseemu ate oluusi bibayomba obutabiyitamu. For example nze bwe nkera ku makya ne mubuuza ne mugamba soko tubuulire ku backstage ashegedde ajja kwogera ku anxiety ajja kwogera ku no not gaali no naye ajja kwogera ku bintu bingi katulale Chameleone bwe tulwe twogera naye agambye nti yagula microphone ye bwagula microphone ye mu America yo najje nayo nga agala gikozesa ku ggwanga mujje kati yagikwasa katabandike nga amaze ogigula era bwe baatuuka ne kagimukwasa ne kamugamba genda e Kampala microphone yo yiyo najja n'abeera backstage kati atuuka okuyimba Black najja n'agimukwasa bw'amukwasa microphone n'amugaana mwana mbeera eno nga tuli mu bino tuli mubiri naye kati okwasiza microphone ngende nfeesinga ensi kati mukindekedde mwenna mbalese backstage nze ngenze naye ebbanga lino lyonna tubeera naye kati nze sigadde ntya naye gwe ekyo wandikimubuuzizza ddi kubanga tokiyitangamu okitegedde naye nze byonna nkola ki n'omulala ayinza so bu podcast buno tubukola okugyayo mwate oluusi mwe munaatandikira okubuuza ate abalala so it is good for all of us. Okay, President. Pozi n'ekirala waddewo trend ennaku zino mwemanyi mubadde mulina trend ey'okunafuya abayimbi oba ni abasponsoring
nga buli omwana afuna buyafuna nalaba jjo waliwo kati olwaleero Wizo yeetaaga obuyambi mwenna mukikiriza Wizo yafiirwako muganda we Wizo n'afunamu ka setback Wizo yeetaaga okudda engulu naye waliwo interview gye nalabye ng'oli agezaako kumumanyira bumanyiizi nga ye tafa ku ono nakikyalimu nawo weetaaga okulaga naye ng'ate ye afa kulaba nti asanyusa mukama awo oba ye yeesanyusa ng'aki ate nze oluusi kyesiyinza kukola so mwegendereze bannange. President, ekyange kimu ekitali ku binino Dr. Rutoni abadde asaba nabo mu celebrating ng'abaana abato then n'ekirala yakuweerezako akayimba kaabwe yakuweereza akayimba kakunaibo kamutuusizeeyo asaba ensonga kayimba kajja tuuka era bajja kumuyita akasembayo president akasembayo soko tubuulire ku Edikenzo Festival kuba tukimanyi nti owezezza emyaka 15 guno omwaka ng'oli mu kisaawe ky'okuyimba. Edikenzo Festival is coming soon. Omanye ebintu ebisinga naye nabiholdinga musooke nkwasaganye kino. Waliwo abantu bonna abantu tebayimba abawagizi baffe tebayimba mwe temuyimba. So mwe temumanyi bizibu biri muki mu music. Neffe ffe tumanyi ebizibu bye tuyitamu. Najja nsooke nsolvingako ku bizibu ebyo. Then nziremu nkole ekintu nga kyenkola manje kiraga. Like for example, olwaleero we have a big catalog. Ochege nze nyina catalog nnene. Nakagikolera emyaka 10 n'emeka. Non-stop of hits, non-stop. Nze bwe ntandika okubayimbira nyinza okuyimbira essaawa 4. Naye mwezi essaawa 4 ze nsobola okuyimbira nga ate you singing along. You cannot believe that catalog does not make sense. Kubanga there is no copyright. Okitegeera? Music wange tanibwa nkomeredde abantu bamukozesanga bwe baagala eyo. Kati olwaleero senga nva mu nsi muno obwana bwange. Nange katalogo yange kyenyina okulekera abange. Oba okitegedde? Lwaki sisooka n'entereeza kino? Nenziramu nenkola byonna byenkola nga kimanyi ndi safe. Oba kitegedde waliwo ebizibu bingi mutamanyi abantu balaba bino babiyita politics babirabanga ki they don't know kiki tuliko. So I paused everything okusobola okukola ate kisobola okusavinga future nga wendo banga siriwo. Lunabe si musanyufu. Aba si musanyufu abeere. Lwaki si musanyufu? Lwaki si musanyufu? Wayogedde ku ndiye. Najogeddeko ki? Nagambye nti oli muganda wange Lunabe bw'abanga avuddeyo yeeyiye akole ekintu kye ate lwaki nze mba mulemesa okisegedde mumpulirize simulinaako buzibu era nze sinamunenyaako kuyimba luyimba lwe okisegedde agende mu maaso bw'aba ayinayo n'endala azituula naye nze sisobola yimba luyimba bwe luti naye bwe njogera ekigambo sumbuusa gw'owulira nga kikwatagana ne kiri but anyway saagala ebyo mu bifuula topic because me am not a joker. I'm a very serious person. My music is serious. Ne bwe mba nyina kye njogerako era owulira mbika nyina gye mpita ng'omuntu yenna amanyi olulimi era asobola okubaako kye njogera omuntu n'abanga ati simwesittazza oba okitegedde enze nsobozi nja kuyimbira sumbuusa gw'omanyi gy'olutwala okitegedde naye ng'ate sigenze ne but simunenya kubanga it's okay atambule naye nze to be honest I can't.